oba kaakati anaasigala musiraamu oba agenda kuddayo mu bukatoliki oba anaasigala ye Muhammadi oba agenda kuddayo mu Alekisi oba anaddamu okwekweka mu kisiibo okulya oba kaakati agenda kutandika kuliira mu lujjudde oba anaasigala agamba ground akyagirina oba anaagamba nali nnimba nali underground. Lwaki mwana gwe ntaddeko ennyessira by the way nga sinnalandaga kansooke nneebaza abalonzi b'e Kawempe North. Mwebale nnyo mwebalire ddala okutuwewa embuto kubanga kino kye mwatuwadde bakiyita saladis tugenda kukijjula ekituufu nga bannayuganda ffenna kwe tugenda okutuula ekitagenda kukoma era na buli muntu yenna asanyuka. Mbadde nkusaba tojaajamya amasanyu era toyonoona amasanyu kubanga waliwo essanyu eddene lye tugenda okufuna nga bannayuganda eritagenda kukoma ery'olubeerera. Mwebala okutukuba omuto omulungi mu lugendo luno lwe twatandikako edda naye ng'ate tunaatera okuluggusa mu ffeezi esembayo kubanga bwe tuba tugenda Namugongo mbalayirira nti tulinnaalya. Njagala okwebaza abantu b'e Kawempe abatugabudde ekijjulo ekitutuusa ku kijjulo ekinene. Omanyi n'omutambuze asobola okubaako waakyama abeeko kaalya oba asobola okubeerako waakyama abeeko kaanywa naye Omuganda agamba nti okuwummula tekubeera kutuuka. Abantu b'e Kawempe mwebala okutuwa okuwummula okulungi n'okutusibirira entanda eyeeyongerayo. Mwatukubye omutwe omulungi era singa buli munnayuganda yali asanganga mulonzi w'e Kawempe obudde obw'okumakya ng'ayinako gy'alaga ng'era ayina by'agoba. Nkakasa bannayuganda ffenna twalibadde bulungi kubanga n'omuntu gw'osoose okusanga mu lugendo lwo ng'otandika naye muntu mukulu nnyo oba onookifuna ky'onoonya oba tookifune ky'onoonya. Nabwe kityo tubeebaza abantu b'e Kawempe mwebale tukuba mutwe mulungi era bannayuganda mwenna tubategeeza nti wano tutandika butandisi. Essanyu eryo mulina mulyolese era naye temulijaajamya. Ngambye essanyu lye mulina mulyolese naye ate temulijaajamya temulyonoona kubanga waliwo ate we ligenda okukolera ewasinga. Olaba Kawempe ye yasituse Uganda yonna n'ebeera ng'esituse. Kitegeeza Uganda yonna bw'erisituka ne Bulaaya eribeera ng'esituse yonna. Nzizeeyo ku Alexis Luwemba. Nakulabye ng'oyozaayoza candidate w'ekibiina ki National Unity Platform. Kikolwa nno kya bugunjufu gwe bawangudde okuwozaayoza amuwangudde naye ate kyanjawulo gwe tonnawangulwako mu kulonda kubanga ekituufu kiri nti Alex tobadde mu reesi. Naye ekisinga obukulu kyenjagadde ennyo okukuyisizaawo obudde time. Omwenzi gwe balaaya abatakyalina kukola tawuba nti Allah takkiriza bwenzi mbuvuddeko. Omusajja amaze okwavuwala tayinza kukola tawuba nti abasiraamu tetukkirizibwa kunywa mwengenze nguvuddeko. Omusajja atakyalina mannyo tayinza kukola tawuba nti ow'ekitiibwa Allah yagaana okulya ennyama y'embizzi sigenda kuddamu kugirya. Tawuba enyuma nnyo ng'okyalina obusobozi obwetuusaako ezzambi. Era tawuba ekola nnyo ng'okyalina obusobozi obwetuusaako ezzambi. Naye wakati ng'ekibiina tekikuwadde kaadi wasalawo okwesimbawo obwa namunigino ogutaalibadde musango kubanga ssemateeka akukkiriza n'ensereko yeesimbawo naye kampeyini zonna n'ozivugiranga ku kibiina. Kampeyini zonna n'ozitambulizanga mu kuvuma ekibiina n'okukkakkanya ekibiina. Ndowooza walabye ensonga lwaki ekibiina kyawa Nalukoola kaadi
n'ogendanga ku mpewo wano na wali, n'ogendanga ku bu-TV ne ku bu-YouTube wano na wali. Akadi batunda ntunde ze nabadde n'obusobozi naye munnange olw'okuba oli ye yabadde ne ssente ye gwe baagiwadde n'otambuzanga enjiri ey'ekijega ng'osiimuuliza ku kibiina ky'ettoomi. Kakati mbuuza mwana ggwe, okakasa gurawundi wagirina? Okakasa kadi yali esaana ggwe? Okakasa abantu b'e Kawempe baali balina kwesiga ggwe? Oba ekibiina kyo gwe gwe kyaliweereza mu bantu b'e Kawempe? Alex Luswa Luwemba oli mubi. Nze wali mukwano gwange naye sigenda kusonyiwa si lwakuba weesimbawo, naye kwe kwesimbawo ng'ate onafuya ekibiina kyo, ng'okkakkanya ekibiina kyo, kampeyini tokubazizo, otambuliza ku kibiina kyaffe nga toyina manifesto, nga manifesto yo kukkakkanya kibiina kyaffe, nga ne kampeyini ezo zaali tezinnatandika n'ofuna abantu 2-3 ne bateega nnalukoola mu katalo obukazi wabujjawo obutanaaba na maaso. Abantu tebamwagala ku ground era buli gyayita bakuba mukube. Essaawa eno congratulating omuntu n'okulaga nti oli wa National Unity Platform ne mu kaseera kano mulina okukoleranga abantu. Gwe naani? Gwe naani? Omaze okujjamu embuto ne nnabaana akutima yaweddemu amagi, bw'ate ndi mwetegefu setolinga mu maka gaani? Kankubuulira Alex Luwemba, obudde kintu kikulu. Buli kintu kikolere mu budde, era kolanga ekintu ng'okyayina omukisa ogukirabisa nti okikoledde mu mutima mutuufu. Watujooga nnyo, watukkakkanya nnyo, omufu wamujooga nnyo, ne constituency gwe ne family mwagifutyanka nnyo. Kakati essaawa eno jja ku lw'obulungi bw'ekibiina ne ku lw'obulungi bw'abannakawempe oli munafu nnyo. Ate era kyova olaba ngamba abaana mwegendereza ekintu kye bayita minzaani. Si kirungi kumala geepimaapima na galinnya ku minzaani luli twali tulowooza oyinamu ti n'ekibiina kisobola okuganyulwamu, naye oli munafu nnyo. Oli munafu nnyo ng'ate w'obeera oleka mirerembe, ate ng'oli munafu nnyo. Omanyi ne bwebeera nsiko tuyinza okuga nti Itongo alinamu omuze guno na bwe guti ne bwe guti, naye ng'ate bwe kituuka ku battlefield awamba ebitundu. Kakati gwe tukweguyeeko ki oba tukwesibireko ki? Navaayo ne nkugamba Alex Luwemba ng'ebintu bino byakatandika. Ne mugaye waffe e Buganda omwana bw'agezaako okutambula nga tayavudde tumusiba ebikolokomba. Asobola okukakata ku ttaka n'oluvannyuma afune amaanyi agasinziira okusobola okuyimirira. Tewabiwuliriza wali odduka mafaayo ate gwe yayinako bampuuga, ate gwe yakuyinako abakuwaga. Kakati omuntu atasobola kwewa bulamu ye yennyini ate akusuubiza obulamu. Mpuuga akugamba nti osobola owangula Kawempe ku maanyi gange, ne bwe yategeka Thanksgiving ewaabwe e Masaka abantu baamuzira. Atayina sse mu kika kyabwe akulaga nti ate sse mu kika ky'Abasudiiru gy'ayagala okukolera sse gy'atazaalibwa ate abagagga okuzaama. Kariyayo n'ogitemerako nnyo ettaka. Wayagala nnyo obwa MP ekyatuuka n'okukuleetesa akatambi nga muganda waffe Muhammad Seggirinya akusabira akalulu naye nga tannafa, ng'akyali mulamu. Wano we twebuuliza wamuwanga eddagala. Emmere yagiriiranga mu budde, era mu ddagala lye mwamuwanga
temwalimu eddagala ebbi. Buli lwolaga ennyo obwetaavu bw'okusikira omufu ng'ate ggwe wamujjanjaba era kituwa endowooza nti wayanguyirizaako ku lumbe olwamutta. Alexis Luwemba bugubugu si muliro. Ffe twalinanga omuliro omuvumbike naye nga gusobola n'okumala ewiiki nga gukyayaka. Excitement yakuleetera okulowooza nti oli mulaavu. By the way, bantu bangi abalowooza nti bali mulaavu naye nga bali mu excitement. Kati noono excitement yamuleetera okulowooza nti abantu b'e Kawempe baagala ye era n'akangaza. Nze ground nze girina naye olw'okuba sirina ssente munna kati eriwa underground oba ground? Wali underground oba wali ku ground? Era gw'omunafu wooti ow'obwongo ne mu maanyi ng'ekibiina kyali kisobola okwesigisa kaadi yakyo, ng'ekibiina kyali kisobola okwesigisa kaadi yakyo, twali kajjeeyo. Golowooza twali kajjeeyo senga kyakuwa kaadi yakyo. Ali mu congratulating owa Patembu kakati bakolere eggwanga yagamba lwe bagaba kaadi ye ali mu kyalo oyo mu nkoko ze teyabimanyaako tebamuyita kyokka nga naffe abalabi naffe abawagizi twamanya candidate teyamanya, tewali serious. Kabonera akasooka okulaga nti tewali serious yadde n'akatono. Wagenda ku malaalo ga muganda waffe Muhammad Seggirinya n'omugamba nti Seggirinya lwana era nga nkakasa ggwe okimanyi nti akuwulira. Bw'aba talwanidde ku sayidi okitegeeza ki? Bw'aba talwanidde ku sayidi okitegeeza ki? Nti Kawempe muvule guwaatula ne guggumiza okuvaawo kwa Seggirinya. Omuvule gwe bayita Kawempe gwawaatula okujja kwa Nalukoola kuzzeemu ne kuggumiza omuvule gwe bayita Kawempe. Ate Seggirinya yali Sseggwanga tasikirwa nseera. Mwenna ababadde mu reese eyo mubadde nseera nga Nalukoola yalimu nga Sseggwanga. Ffe waffe e Buganda omusajja asikizibwa musajja, tewali musajja asikizibwa mukazi. Mwenna ababadde mu reese eyo mubadde bakazi. Nalukoola yalimu ng'omusajja. Nabwe kityo Alexis Luwemba tawuba ogikoze leeti oba okulaga nti olina maturity okikoze leeti nga tokyalina kyakuzza. Nvudde ku bwenzi obwekitiibwa Allah takkirizibwa bwenzi nga n'ekyokulya kikubula tokyalina zaaloogi, tokyalina zibagulira mwenge, tokyalina zibakolera ki. Nvudde kukunama obwekitiibwa Allah ayagala ngoye empanvu kuba z'olina ziwasikira ku nnyoko. Tokyasobola kwegulira bukete muwakunamiranga. Tawuba eyo tekkirizibwa. Mukolenga tawuba nga mukyalina obudde. Mwenenyenga nga mukyalina obudde era mukolenga ekintu ekituufu nga mukyalina obudde. So si zero option, si kyalina kyakusalawo, si kyalina kyakuzza. Nojja, I congratulate you my brother, now it's time to work. Gwe naani okolera ani gwe? Kino ng'okolera ani gwe? Wamma Umaru Magala kafyuca katangaavu. Olugendo walutandika bulungi. Bwe walemwa okutambula wasalawo ggwe okuddayo oyavule. Era buno obuwanguzi si bwa Nalukoola yekka wadde weewaawo era si bwa bannakawempe bokka. Naawe buwanguzi bwo. Era olugendo lwo ojja kuluggusa bulungi lwa nsonga tolutambulira ku sipiidi ey'ekizungiriza eteetaagisa okwanguwa kwetaagisa.
naye singa olitambula amafaayo b'ekiwala zima oyinza okusula w'oyita, oyinza okuyita w'osula. Alexis Luwemba wayita w'osula. Mama Muhammad Seggirinya mukadde waffe, Kawempe si property yammwe, si kya busika bwammwe, era n'ab'e Kawempe bakulaze ti si kya busika bwammwe. Gwe abeera e Kaddugala ojja otegeerera abantu b'e Kawempe kwani gwe balina owa. Nabo ne bagamba nti ekyo tekijja kusoboka. Naye ng'abantu b'e Kawempe mwebalire ddala. Bantu b'e Kawempe North mwebalire ddala. Olugendo kakati officially tulutandise. Seggirinya Muhammad weebale kulwana kaataata. Wafunye omusika musajja munno akugiiramu ddala mu bigere. Kubanga newankubadde Abaganda baagamba nti ebiddawo tebyenkanankana, naye era baagamba nti awakula ennume tewakulemu. Eno yeeyokubiri eyakula e Kawempe North ewava Seggirinya. Na bwe kityo edduwa ya Muhammad Seggirinya yanga 17 omwezi guno gwennyini. Tetwayagala kugiteekawo ng'okulonda tekunnaggwa nga bayinza okugamba. Tetwagala kukubirako campaign, kwe kusalawo okugiteekawo ng'okulonda kuwedde. Na bwe kityo edduwa ya Muhammad Seggirinya yanga 17 omwezi guno gwennyini. Mpozi bannange, bafutu soja baagaye baagala kulya ku nte, bafutu soja baagaye baagala kusanyukako, bafutu soja baagaye baagala kwewaamu. Bannange, bafutu soja tubagulire ente nga bwe twakola nga Mpuuga bimulemeredde e Masaka, nga bwe twakola nga Tumwina afudde, nga bwe twakola ebintu bingi nnyo mu masanyu ag'enjawulo ge tuzze tufuna ne mu kaseera ak'okunyigirizibwa. Bafutu soja tubagulire ente bagisale balye. Bafutu soja tubagulire ente bagisale balye. 077391717 koba oteeka ssente z'ente ey'abafuutu soja. 077391717 ereeta Abdul Kikomeko nga bulijjo bwe muntuma wakati mu masanyu ag'okunyigirizibwa ne tubikola. Bafuutu soja ne leero bagambye baagalya kulya ku mucomo gwa nte. Tusonde ente ku nnamba eyo 0771717 ereeta Abdul Kikomeko. Enkya nte tweyanza nnyo tweyanzirege. Bafuutu soja bano baŋŋambye bagya bagulira ente, bakkiriza okusaba kwammwe kwe mwantumye kuwuliddwa. Yenze yeekolera ito ngwa.